Omulamuzi Alfonse Owiny Dollo yasoose okugasimbagana n'akakiiko ka palamenti akasunsula abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga. Mu kakiiko kano akakubiriziddwa omumyuka wa sipiika Jacob Oulanya, Owiny Dollo akulunguddemu essaawa ng'emu n'ekitundu era nga tutegeezeddwa nti ababaka tebamulabye mu buzibu bwonna ng'omuntu. Owiny Dollo bw'avudde mu kakiiko atubuulidde nga bw'agenda okulwana okutereeza ekifaananyi ekya ofiisi eyamyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga ekibadde kyonoonese mu biseera eby'omulamuzi Steven Kavuma. I will be guided by the Constitution. I will want the court to succeed. And if indeed there are certain things in this court which were not properly done, I need to study. Ono era asuubiza okulwanyisa ebizibu by'emisango emingi egitubidde mu kkooti enjulirwamu gy'agenda okukulira. You see, you have 10 justices in the Court of Appeal. They sit in panels of 3. So it's like having 3 judges to handle the vast array of appellate matters that come before it. It's humanly not possible for you to deliver justice the way 25 of you would have done. This is simple logic. Akakiiko era kakakasizza abalamuzi Richard Buteera ne Paul Mugamba ng'abalamuzi ba kkooti ensukulumu nga bava mu kkooti enjulirwamu. They were called you. Please have a good day. Thank you very much. Ensonda zitutegeezezza nti ababaka baganya okusaba kwa mirundi ebiri okubadde kwemulugunya ku kulondebwa kw'abalamuzi bano. Okwemulugunya okusooka kubadde kuva mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'abakyala ekya FIDA nga kino kigamba nti abalamuzi abalondeddwa tekwabadde mukyala. Okwemulugunya okulala kwe kuvudde mu kibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society nga kino kibadde kisaba abalamuzi bano basunsulwe mu lujjudde. Kyokka Oulanya n'ababaka kino bakiganye nga bagamba nti amateeka gafuga palamenti kino tegakiragira. Omulamuzi Steven Kavuma wakunyuka egy'obulamuzi omwezi guno nga guweddeko. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.